baseremu. Brother wo producer egwe waliwo omuntu gwe mwakolera birthday ya kakeke k'ebitaano ninganeeba ninganeeba ne babadde jayembeza miranga abantu been interested in following by the way. Nenga how are you? I'm okay, how are you? You good? Coco. Amanya amatofere mchiwali ago. Kemigisha. Constance Kemigisha. Hey, okay. How is life? It is okay. Internet yoje kutwala ya TikTok, social media. Ejifuna ebisinga ebijja mbambi suubira. Ngachi, cyali kizego kisubira. Abavuma abakola ki naye bakuvuma. Eh? No, like really, nga bakuvuma obakoze. Baba n'ensonga, sinti bulema bajja kwagala. No, kiki basinga okuvumako kyo n'ogaalo. Ala kize sinati tewali kinuma kuba omuntu akuvuma n'ebitali ku mubiri gwo n'ebitakwatako naabe kuvumira. These days muli bulala ne Emily. Mubaza kaki. Distressed duo. Wajitonye n'erinnya. Distressed duo. Emily ne Coco. Nina ke walabe nga bakuwa juice noga aze njagala bia. Does that contribute on your content gwoteekayo n'akuwa ebintu ebyokola? Yeah, thanks, it does. Bomulaba nga nkoze video naye ng'omanya enzatalimu ng'omanya imwe. Okay, let's first talk about this trip joinayo na it's going to be on 21st July. That's omwezi gwe tutandika tomorrow. July 21st. Bagise endless vibe. Mudabo deka. Okay. Tugenda ku Oguzulu Beach. So ko jinyonyola abantu, let people know about this trip. Ebintu ebirimu ebyakabi ebyenjawulo ku trips enazibadde and the reason why they should come. Yeah, it is a trip. We're gonna be at Oguzulu Beach. It is in Mukono, Katosi. Man, it's my first time ever, guys. Please. It's only 50,000. Okay. If you're booking the ticket, it is only 10,000. Okay. If you want to book a ticket, I'm going to give you the number. Book Bambi. Manya iberayo swimming, volleyball, sack racing, color fest. Just come and have fun with me, band. Tusimbula wa? Tusimbula ku Oryx. Okay. Elugogo. Sawa meka. Anai. Sawa nga 3 oba 2 ndagala nga mutuse. Mwene bonna. Yes. Zigenobera sawa nyanga fena tuli. Simbula nga tugenda. Okay, your favorites bona bajja. Hey, my favorite. Nga Emily. Aibo official. Sure. Posha. Sure. What did I say? Kazije. Obo just omanikwa. There's nothing special about it because TikTok evao. It's an app. Okay. So we did one day. So there's nothing special about TikTok. So TikTokers should know that because abantu abasinga balabye these days ba TikTokers mwita abaserebu. Mutuka mu kifo mwagala special treatment. Toyagala kola balabye bakola temugondera amateeka. Yeah, I don't go there na enze. Ku TikTok. Bona ba TikTok bona kasopala simiyo. Nanga omba TikTok. Kata atoko myewo. Komyewo. Ali kali chitukula nsobale televizivu mugenda mu bifo ne mulooza nti muli special. Incident ngendo kuwa ya Winnie wa Mamy walabye ya mutuseeko. Abamu ne bamusonyu, abamu ne bamuulirako bubi. Nagazo kula abamu mutanso mukola mu challenge. Muoza justice Winnie wa Mamy naye nga ate mukola ekintu naffe tetubuuza. That's why I'm putting my kind of shower. That's why you say justice. They didn't say anything, but you but it's not the first time nga tulaba TikTokers nga bagwa mu bintu webityo. Yeah, bali abali violent yo abagala akavuyo. Yeah, bali kakubanga tabera mukavuyo. Lwaki temukolayo ko gundi yammwe ne mubulirya ku bantu bano kuba buli omwana abala bajja kulowooza mulowooza muli ba TikToker
namwe mugendere mu olutalo babakube mugenda okukubwa buli omu waawe bwe bamubuulirira mama oto yakubuulirira yampulirira nawange yambuulirira kati kiba ku muntu nga newonamubuye tagenda kubiseni nga newonamugamba kyomuleeta amaaki gunamuzibu namanya nti takola kikyangu amagezi kigobawa abo batiktokers abalowooza nti for us we beyond kati tuli ba celebrity amagezi gembawo ekyokukola bakimanyi just a week enyini gye tubaddemu we see one of the tiktokers that's Winnie wa Mamy avaayo akola live by the way kyanyiza nawo ne bagamba bakuba batya nolowooza n'okuteeka filter mu live n'ogoyinga live kyataddemu filter olaba live eze oba ogigendako the first time okiteekamu byonna byagala n'ogisetinga bulungi the next time oddamu okola live osetinga bisigalamu ebintu kitegeera naye maama bwe nabakuba oli nononya ne filter olwetegekedde era ng'ekimukubya oluyi kwefuula serebu mu ssomero ly'abandi ye azamanyi wakabi bali tebabamanyi laba yanti kyabadde bweki ye bwe yadde agenze ku birthday muzadde yamutuke ku birthday yasurprisinga omwana we kitegeera nti yadde ali mu kukola na mwana abaana ne bayita Winnie wa Mamy okitegeera nagamba yikakole ebividiyo n'abaana okitegeera oli yamusanze n'akuba without requesting mbona buli kifo kyogeramu kibeera ne rules mwe mutuka mukola nga mwagala that's a mistake yakitegedde nagamba test yali ngambye what you're doing is not right video nena gyokoze gideleting anta tetumanyi the background of everything ayinza okuba bamugambyeko n'akola ki singa era bayogedde nti bamugambye bayogedde kati mwena muwolereza Winnie temulaba nsobi gye yakoze tuwolereza ni asikaali n'asikaali yeetaaga justice yabadde ku mulimu gwe naye bamuddiza yabadde ku mulimu gwe baba bamuddiza naye twagala justice uli yabadde ku mulimu gwe bayina yaga justice yali okumugenda omutabukira ne mugenda kuyita ne muvuma asikaali ate tumumanyi nne tunamumanya eri Coco nedda namwe mumukendeze mukolaika omugenda mu kifo musooke mumanye rules zaawo yategedde ensobi yakitegedde tekiyinza kuddamu kubaawo naye ekintu kino kyewajjamu okimanyi nti kisuula mu buzibu ekyokuba famous olianza okwagala okukolerako erinnya ekyo kirowoozaako dadi yabikunyonyola muddakawo ne dadi ne munyumyaku why the direction you take it yogera aŋŋamba what I'm supposed to do ne besiina kukola and I listen what I'm not supposed to do mulimu ebyabavubuka mulimu ebyabavubuka okukwanakwana beegendereze ng'ozeka ekyakikuutira nnyo ani ze nganze nina olugezigezi gwakugamba ng'ogamba oti taŋŋamba kuba akimanyi ndi mwegendereza nnyo bane bayiti akimanyi nti olina olugezigezi Coco so kyensinga nnyo okwagala okumanya mu kumubira ebintu byonna it's about your safety and okuba nti nno abantu bakwagadde and yet the dad also celebrity awo tewaliwo kashado kowulira tino wandibadde oduka ku speedi nene naye bakulabira mu kifaananyi kya taatawo waliwo tayagala tumbuka kusingako kale nandyagadde naye singa takikolera my dad I'm so proud of him sikiri kitanawo gyali akoze n'owulya n'ogamba naye nedda n'owulya nga n'ogamba neno teyandigikoze agasi tagikola zonna alina zizikola waliwo sikiti y'ebbeere wagirabako omukazi yakunagamba omukazi agamba mumuleke wagiraba wawulira otya ng'olabye sikiti mwali muki omukazi sisi nti ebbeere yalirirabika gali munda naye baba mwagala okulingiriza nodde ewaka n'olaba ntoga naye taata leero sente zavudde wala
ate mwagala nnyirire kati sente agenda zijja atabikola skiti kye yakuleeta gyogaa nti ne yakuleeta Salina skit and video. I used to make skits with him. But I was in Muwala. One day I was from school, but I call him video now. Just it was in the evening around like 6. I went to bed and slept. I woke up in the morning. I think I had 900 followers. Just one video? No, like before the video. So in one night I woke up, I had 20K. What? Amooti has a daughter like this. I didn't know. And a video. Okay, I don't use this chance. So no muchitesa mone dead. Like, can I go on biki with this cause of we are watching about. I didn't talk about that because I don't know. At times tukole kino nemugamba ngaze sichifeeling anti kijja nyuma omanyina omutenguwa nedda era ngamba you don't feel it nemugamba kale neneroza nzirayo nemugamba tukikole nekikuba kyobadde oganye kati sikyayinza muwakanya kyangamba nemugamba kola ki kikola. Okay, kati lwaki mwasalira muto wammwe keeki y'ebitaano tewaliwo ssente Coco olinamu olimba wali tosobola kubulwa kugundi ku influence joina omuntu abawaayo keeki ennene nemundiro mane musalira keeki y'ebitaano ntikako nomusubba waguno gwe bakozesa mu nnyumba tewaliwo ssente ate tutamugamba tumutwale out endala omwana n'agamba nedda nze njagala keeki kommwe budget yagwera mu 2025 nga mugase gwe taata mukulu wo anti kwaliko keeki yali ya 1000 yali ya 1000 okay ne soda yali wa 1000 ne ka biscuit ka 5 Mumaliza nga mikoze buskiti yali sikiti kwakwata mukolo ati but gwali mukolo kakati waddayo ye n'abirabako muto wamwe ata lumulyaya abalowoleza ki naye ali mutera wanakula jabira bagambe ne bannaye ko ekyo kyali tekyamuwusanira yasanyuka nnyo nga tumukoleddewo ebali tamanyi anamanyi ali balakula. Your connection with the other TikTokers, because wakola, your following wajifunanga you solo with your dad. Then you decided to join other TikTokers to mungile. Is it progressing? Are you benefiting from it? Yeah, a lot. How like people need, because Abamba is your close and Magama, but you could be a duo with the dad. You don't need these other people. And my dad, he's a comedian. I'm not a comedian. Okay. Yeah, so we are a bit different. I'm not sure I can't move with him. I want to share the wala. Like I know call a radio. I can't only. I don't want people to. I want them to say I can do things like on your own. Yeah, on my own. I bring him where necessary. Okay. And I want to like be me. Okay. So always kids says muzokola nakugamba nedda lero nedda kino nedda tuwandikikoze. Why every skit is a go ahead jali. Yeah, just ngamba oba mulimu ekitageze ngamba next time when you're doing this you have to do this. So he's keen, Yeah. Whatever you do. Yeah. Ate twandibadde tulowooza nti engeri ye gy'azannya buli kimu like ebibye. How do you rate your daddy's comedy? 100%, bro. 100%. You know, he's taken a legendary in comedy industry.
omanyi tukola ffe ebintu ebimu nodda ewaka mutabani wo nakugamba dad tolina kyomanyi Ate wano nnaku zino baba. babanyiira kano era oyinza okubeera awo n'omanyiira taata wo n'omugamba naye taata nedda. How do you see him? Naddala skits ezo ziba zigenze viral ne zigenda n'ozisanga ku TikTok biki. And your friends bobo olimu, how do they take you okulaba nti oli muwala wa Amooti? Mwongera omuntu omulala alina naye balimuyisiza. Let me say, okay, back then in Musomero. Ngazze okukyalira. Anja. Eh? Nabeeranga mu ssomero nga baana baŋŋamba. Kube dadi we yaba akukyalira mukubire bambi yabajja. Lwaki? Bagalambula. So balabe ebyobwereere. Nga mukubiranga ajja ng'adda. Nga bakuŋŋaana. Ekikiza wali tuwalisa attraction ku ssomero. Ani nkola ssente. Nga bakuwaza ki? Nga bangamba bimbira ennyimba za dadi wo. Nga mbayimbira nga bampa break. Anyimba. Lwayira. Kale eresani wali otuuseeko nga you making money ku ssomero. Which school was that? I was in St. Maria Goresi, Katende. Kweganga pocket money mfa gy'omutwala ku ssomero gw'omujja ku ssomero n'omuzza ewaka ng'okoze akajja. Coco. So I want you to rate your duo with Omanyi Mbisambo Wangu. This is a brief interview to Isambo Isa. Maybe when we get time to tukole a real interview to Isambo Isa. How would you rate your duo with Kuba Wangambe is called a distressed duo? Your Well, Ayogedde. How do you rate your duo with Emily? Olabanga ina something new cheretawo. Yeah, she's a very creative girl. Very creative. Taleka bwongo bwe kuwummula aba alowooza ki kitagenda feeding abantu. Okay. And I want people like that. Aba alina kyanyongerako, we need each other. Okay. Yeah, and we have the same tastes like ebifo ebisinga. Kumba nyanga oluyimba lunyumira naye lumunyumira. Nolaba kabide nogamba kantu kali katuddemu ka sound nagamba kiti katulamu ne kakuba. Nga luno olw'enkoko mpome lw'enkoko. I was like, then the photo shoot you guys took nga omutudde waggulu nga ye yeebase. You know, I'm following by the way. The photo shoot gye mwatudde, the recent photo shoot. Yeah. Nga omutudde waggulu nga we were like then photographer wa meet photos. Jovan. Then nendaba endala then nga mugenze kadina. Mama mwane mwetute out. Then nendaba endala y'akagaali. Omuzungu yali avuga akagaali ne kamufumita Emily n'akamukako najjaga abuuka bwati. Then n'omwanjulira ebintu. So you guys baba booking anga duo right now okola ezo gigs ze mukola? Muntu aba twagadde babiri atufuna bayagaddeko omuyitirize. Naye nga mulina ze mukolayo ez'obwereere n'ogamba leero nkatumuyambe. Nga mufiira kapeke. Nekambuuza amazima kapeke abasasula. Abalawo ennyimba zolaba n'olufiiringa n'ogamba kapeke buli TikTok amukolera challenge. Anti bawo nabayimbi nga bayambika. Kapeke agwa mu distressed situation ng'eyamu. Anyway, let's kulanga this for once more. Tugenda ku gundi Oguzulu Beach gye tugenda okubeera, that's 21st July. That's Coco ye hosts. Ayagala okufuna tiketi yo ojagenda ku 0781160289 oba eyo noyo eri wansi wa Coco tulidde kati then eza tickets zezinebbi. Kati eza tickets ng'oyagala okubookinga ticket kuba omutwalo gumu, just booking. Then oba oyagala okugula enamba mitwalo 5. Naye wali oba obookinzeeko ojja n'ekyenda ku lunaku luli wane ba booking. Naye osobola okuba ku 070196 ezigwayo zino nga tezigwayo eno tegwayo eno temwagimazeeye 0753 eno eyawaggulu eno tegwayo mwatuwadde ya kitundu kati tubawo eno kati tusome eno zonna za Airtel 0753 433 930 naye eno mukyuseeyo ko eno eggweyo negena vaako kuba zonna za Airtel
Yeah, true. So just go support Coco mu supporting nga ye atandise ekintu kye ng'omuntu. I'm happy for you nti you're not using so much of daddy's face. Osaze buli kimu ekikolenga gwe. Nze kyansanyusa ng'omuntu. Though inayo kali ka distressed video ke mwakola ababiri. Akaliwo naawe. Oba kaali ka lusaniya. Okajjukidde. Leka. Nawe olina video ezimu z'ogamba nti Leka mwana. Anyway, we shall get back to her. Ndowooza kyekintu kira kibeera 100%. Abantu balina okujja baliina. They have to come. I'll be there. Kale.